press conference ya Ajati Kakoma. Sorry. Ajati Sophie Nantongo. Soko nyo kumazo kakane. Twabanga ayogera nga akyali mu pressure n'okugamba bakugomwa kumazina kakana n'aterera. Oterede. Monsonyi wesinza ategeere nnyo olw'olumu mpuguka. Nesimenye okubeerako wano mu konsati ya Ajati Kakoma. Monsonyi we Sophie Nantongo. Konsati ye yanga 2 Ogwokutaano. Bane Monsonyi we mpuguka olw'olumu. Naye olw'okuba nti nfunye essanyu okutulako wano nga ndi n'abasajja beesinga okuwa ekitiibwa music industry. Omuli mukulu wange Mesa Kisemakula. Bino okutuuka mukulu w'essimu Abe okulaba nga ndi wano bwana Abe soko otereeze ekintu ekyo nsanyuka nnyo nga ndi ne mukulu wange ntudde naye kubanga twalina embirane baleka ne mukulu wange Mesa Kize yali mwana muto mu nnyendo nga mpulira Mesa era najala okubajjukiza Mesa Kisemakula emyaka bajja kukola ki yajjako mu nnyendo akavubuka nga nkalaba akavubuka akato ne mupangisa ddeeke bwe mba nkulimba yogera nga basirimala basebo ne banyaba aliyose n'akitereezaamu nga ndi mwana ojjukira lwewambuuza ebyuma bwe byafa nenvayo n'emizi n'ebiki n'ova n'ebideeke mu lusuku n'ombuuza oba ndi mubbi ojjukira oli mubbi kati nali byali byoyo nga musajja mukulu ali mu nnyendo musuubuzi alina n'ebibuka ng'ali mu nnyendo yapangisa yapangisa bisajja ebyuma nga bijjewo oli omukyala yayireetera mu lusuku yali Naalongo kakati bannange katujja ku mulamwa naye Mesa ki emyaka bajja mukola ki era misajja nambuuza misajja oli mubbi nga byoyo omusajja mukulu ansanyuse nnyo okubeerako ko wano mu konsati ya Sophie Nantongo. Omukyala byatuukiridde nangamba papa mbeererako ko mu press conference ne mugamba nti wetwogerera ngenda kubeera n'emikwano gyange bansebedda ttiimu 2 tebasobola kubula mu konsati yo. Ekigambo ekituufu Sophie Nantongo y'omu ku bakyala betwogerako nti yagukuba ne gukwatayo mazima ate yatuuka waggulu ate n'asigala ku standard tagwa ebbanga lyonna oli music gwe twogerako atagwako atakaddiwa. Era Sophie Nantongo okukakasa nti okusinziira ku luvumu luli mu bantu abantu bagenda kulaba konsati yo era mbasuubiza nti era bankimanyi bulungi nnyo tukogenda ku stage ojja kuyimbira abantu bajja kunyumirwa. Era mbadde sisobola kukola sobi kubula ku mukolo guno n'okutegeeza bannayuganda nti Sophie Nantongo y'omu ku bakyala omujjukira yeetikkako kukolumu abakyala abasinga okuyimba mu Uganda yonna. Yali biseera bya Palm Awards ate good music takaddiwa. Mbayita ennaku z'omwezi nga 2 okujja okubeerawo wano kubanga ffenna olunaku twalumiisizza tubeererewo Sophie Nantongo ow'akajiiko nattabula ow'amaggwa owannaakulindanga ndowooza obuyimba okutegera nti mbadde nkugoberera era abakyala batadde ku nninga omukyala atadde ku nninga nti alina okubeera wano era tebo bamuzidde zifuna tulina okubeerawo mu mbeera yonna. Mukama abakuume ate era abatambuze bulungi nga mujja nga 2 Ogwokutaano mu Sophie Nantongo ng'akola konsati yo. Manyi konsati ebangambaga tubasaba mubeerewo omuweesa ekitiibwa. Mukama abawo omukisa muvudde kazindaalo olw'olunaku luno naddala neebaza Mukama nnyo mu 2022 twagendangako ku Sabrina's ewa Hope Mukasa mukadde waffe Hope Mukasa alinawo bandi bali bagiyita Stone Band adamu akawala akayimba obulungi nga kayimba ate nga nako kalungi
ng'akawala kano kati ebiseera ebyo nga tulina bwe tulaba akawala akayimba obulungi ebiseera ebisinga twayagala nga kabeere mu Eagles production kale nno nakalabanga nenkaagala naye 2-3 nsiba ennyama ngamba akawala kano kalina kuyimbira mu Eagles production nali nfunyewo ne ku busente bwange nga ntunze alubamu yange yatukwegomba bangi ewa Lusiini nga nkoze edduuka erifulumya tape olijjukira nakola edduuka lyange awo mu parking card kaakati alubamu yasooka mu dduuka omwe yaliyo ono Sofia Nato tojjukira nga mwagala kweyimba ate mwetundi twalina omuwala yali azina ennyo amazina mu gurupu yaffe nga muganda we ono bali bamwita Eva. Eva gwe natuma okwogereza muganda we amuleete n'amundeetera amundeetera egenda nalinamu kasente kange abo akatonotono nenjogera ne muganda wange muto wange Sibwa Kyagulanyi nemugamba omanyi nafunye omuyimbi njagala onyamba ompandiikireyo ku nnyimba nsasule sente nsaamusaamu nange mpandiikeyo zenkoze eki n'agamba nti yaliwa natongoladi naye akawala nekayonagamba omuwala ayimba ono awo Silver Penny yasooka yali nakulinda nakulinda omulenzi wange n'endala alubamu eyo nga bwe yakola ki netutandika omuwala n'atandika okuyimba bulungi nnyo competition nebeera y'amaanyi mu Eagles production yawo nga kusaasira ngamba tansinga enyimba tofaayo tujja topaka lugendo kati kusaasira agamba Sofia takola ki nga kati Sofia kana kwekola ki gweyimba kyatuyamba abawala okulaakulana mu group nga waliwo Irene Namatova agamba nange temuntawaanya kusaasira agamba nze munveeko njabbakuba Sofia agamba nange wendi Morini agamba nze jampola njabbasanga njagubasanga so olugendo lwa Sofia mu kutandikira eyo nga muganda wange mukulu wange bwabadde anzijukizaamu wano katono sebo badde nzija sebo okutuuka waawe bwe mala okwogera ne mwami Kyagulanyi Silver wandika ennyimba ate ngenda ewa Dr. T ebiseera ebyo tubeera nyo wakasibuukira awo oga waayi omuyimbi wuuno ennyimba tutandika kupanga nga Dr. T akwata birungo nga binyanyanyanya ng'ateeka mu ki ng'ateeka mu ndongo ya Sofia Natongo nga peeni zikaaba omwana yalina omukisa ono abantu abasinga nga nze kamwa koogera nayimba albums eziwera 3 nga sirina bakuyitinga nga just babeera bakwogera kayimba bulungi oba oli awo nenkuba esooka nebeera awo nevumbeera nenkuba eyokubiri nevumbeera nenkuba eyokusatu nekola ki nevumbeera naye ono yomu kwayimbi nga olwakuba esooka nakola ki nayitawo nagenda ekyo nno kiba eba favor Katonda agiwa abantu lwakwata bamwe balema okuwangaaza naye gwe nkukongratulatinga nti osobodde okugiwangaaza si kyangu walateroga nti ekikula amangu kifa mangu naye kino kyakula mangu ate nekiwangaala kubanga kyakulira mu mbeera n'emikono emirungi kikyeŋŋaye nti olunaku luno ndwagadde nnyo nti mpulira ndi musanyufu nti emikono gyange bwe giba gyaliisa omwana n'akula ate n'alabika bulungi ensi n'emwagala banange it is a blessing teri muzadde ayagala kuzaala mwana n'atakula ate buli ssanyu ly'omuzadde yenna mu byonna byaba akoze kulaba nti kyeyateekamu amaanyi ge kyakola ki kyafuna kyakula ndi musanyufu nnyo essanyu lirina ku mutima gwange simanyi nendowooza Katonda y'ensonga lwaki atuwadde emikisa okuba tukyaliwo ate era nga tukyasobola okwerabako njagala okwebaza bannange bakulu bannange bwe twali mu Eagles production nti bwe naleeta Sofia Nato teri yagaana bonna bakkiriza nti kakole ki kajje
kali kawala kalungi kazanya drama kayimba nzikira show twakola eyo twayimba ngono tukwegomba banje ali show ki love bichoze bitya bazigizagala ngambira naye ne batukana okuloza nkachala kange Katonda. Microphone again. Kale no nebaza Katonda era kati ebyo bitonotono byesobola okunyumya ku lugendo lwa Sophie naye nsaba abawagizi mwenna mujje osho ya Sophia Nantongo enyimba azirina takyabuzibwa oluyimba lupya kuba enkadde zalina nazo ziringa mpya leero okuyimba amanyi yatendekebwa bulungi mujje tugenda kubeerawo nga tutudde bwe bimulema okuyimba ate naffe tujja kuyimba kuba ffenna bwe tuli as a team nebaza Katonda ttiimu eno ekyasobola okutuula nga bweri kyonna kye tuli wadde ensi yatugabana buli omu alina byaliko ng'omuntu naye bwe tutuuka mu mbeera eno we are a team era kwolwo tugenda kuba team wowulira nti owulira gufa olina bwe weetaaga wadde kwolwo njala nnyo okuba taata nange nga ninga mayinja nga nsampagala sana nyo ebintu byakugira njala nabwe mu tuyimbiremu Mori kakati ate bwe tumala eya Sophie nja kutwala omukisa guno nkikole mu butongole tinanga neya Mori nantume tumala muwala wange ono kati ate ninayo ne muwala wange omuki omulala toze naku zaffe meka 21 Novemba banaye nsaba ne Morini waffe nantume ajja tukaabirira alinamu ku mwejo tuyambe naye mumukoleki naye mumuwagire saba Katonda sho ajiwa omukisa ajiwe buli kintu kyonna kyonna era mmanyi ajja kukikola kama kulembere ebibuuzo by'eddamuko